Bakazi tubeere n'amazima. Omanya abaana gy'obasadde naye era n'olemerako. Tebandirese baana bano ku musayi. Najja n'omwana w'emyaka 5 mu 2. Bokka abaana ba Pawulo be yaleka. Zimanyiddwa maama Nantongo. Najjiridde abaana 4. Kafeero bwe yali afa mu ddwaliro nga mulwadde nnyo yampita nga maama Ntongo. Ndese abaana 4. Nina ekizibu kye nafuna oluvannyuma nga nzadde abaana 4. Buli nnaku mbagamba abaana ba Pawulo bali 4. Era nzize bwe ntuuse ono mbagambye nzize kuwulira musaayi gw'abaana 4 ab'akafeero. Abakazi babadde bakimanyi nti abaana si bakafeero naye nga babasibawo obusibi. Nga babasibawo obusibi. Ne basenga abo bennyini senga Nantongo abadde akimanye nga abaana si bamwannyini. Naye ne baziikula kafeero. Ne bamuswaza nga n'abaana bamuswaza. Abaana ab'akafeero tebaateekako mukono gwa kuziikula kafeero. Naye abaana abatali babe be baateekako omukono lwaki? Ne bamuswaza nga n'abaana si babe. Bannange kyannaku nnyo. Abakazi tubeere n'amazima. Omanya abaana gy'obasadde naye era n'olemerako. Tebandirese baana bano ku musayi. Najja n'omwana w'emyaka 5 mu 2. Pawulo yafa ayina emyaka emeka? Yamuzaala ddi nga ayina emyaka 6. Bannange tuswaleko. Mbadde nnoonya gwe musaayi n'abaana kubawamu. Kuba bye nnina bimumala. Ate akyayongerako. Ate nkyayongera. Singa mmalire nakyengobe wa kafeero kyanjawulo. Naye byali naye abaana twetunoonya musaayi. Era abaana ngenda bawa emirimu. Ngenda bategekera ekyokukola gavumenti egenda nkwatirako. Abaana bakole. Ekirala bakirungi bamaama we bali. Abaana ngenda fuuka taata waabwe. Nti kati results tuzifunye ate nga labs 2 ezaakoze n'olwekyo tukkiriza nti abaana b'omugenzi bali 4 bokka mu bulamu. N'olwekyo findings zetu basabunanya. Yeah, today we've got the results the DNA exercise which was undertaken some time back. It was a scientific exercise, so we accept what has come out, and I believe that that is that. My instructions have ceased today because that is basically what the findings of the scientist has been. So my instructions have ceased today because we've got. But I thank my clients because they've assisted for the world to know the truth. So basically that is that. We are now going to Mengo for court to officially receive the results. Yes. Ekibaddewo olwaleero nti exercise ewedde abanasayansi batubuulidde abaana b'omugenzi be baani tuyise mu bulumi bungi okufuna results zino. Baclients bange bagenda mu kooti ne tufuna order, kooti netulagira bakole exercise ewedde olwaleero. Kizuuliddwa nti abaana bali 4 bokka. Ekyo tewali kyosobola kyongerako kubanga sayansi bwekoze eki bweyogedde. Naye nze mbeebaza okuba nti bavuddeyo ne bayamba ensi okuzuula amazima, era nga bulijjo nnyongera okwetondera ensi yonna bekyakosa obubi, naye amazima gakoze eki? Amazima gaweddeyo. Kati tugenda ku court officially receiving the results somewhere, and that is that. A matter has now been put to rest. Ebisigadde byabakifa na bya family. Abaana bange abatakulumidde musaayi basaba mubeere wamu. Ensi yeetooloola buki. Nalabako mukulu wange amete mukulu wange naye minisita Balamu gye yatandikira eri n'omulaba kati mubeere n'essuubi. Ensi eno mukisa ate osobola okukola n'ofuuka omuki ow'amaanyi. Kyensaba minisita ensaba baabaana bafuuke bundi wano tubakolereyo njawala kafulukola tubakolereyo kasama bafune ku ntandikwa obulumi bwe balina mu mutima. Ekyasaba omwana alina ndagamuntu abetale kutuusa amanyago sikaza amanyago g'obadde olina oba olina ndagamuntu wandiika oba tofunanga sente za PDM muwandike lisita abalina ndagamuntu n'emiruka bemuva ndagire ab'emiruka waggulu babayimize mu sako z'omuruka babawe sente kusinziira bw'obeera ezo mujja zifulirawo tewali buzibu. Neyayinza kweki naye nga mbasaba bannange tubeere wamu kati tufuuke nti ndi taata wammwe.
era kyempasanga ng'omuntu omulala. There is strong genetic evidence for the proposition that Odion Kafero is the biological father of the following persons. 1. Kafero Benedicto. We wait a Kafero Benedicto at the one. Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter. Number 3 on our list is Kafero Thomas. Kafero Simon Peter and Kafero Thomas. So out of 25, to give them Thank you very much. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. So, but I also feel about your own now. It's pretty serious, doesn't go. Mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto, sabuni, engano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi abantu bakkiriza abasika chapati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern engano nungi nnyo so binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami wo omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba ebeera ng'okozesa ebintu bya modern bwe bitaba bya modern kozesa ebya Nile twogera ku butto, sabbuuni, engano,
so bye bintu byolina okubeera nga okozesa obulamu bere nga ate butambula bulungi. Nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo, biri mu supermarkets, ku katale konna weeyagala okuba nga ofuna ebintu bino weebiri.